Abaana bajja n'emikisa naye noono tumukwasa emikisa gyonna Mukama amuleeta kisobola mu kyogamba ageze bugezi mwali naawe mwali ono mwana ebintu obinyumirwa bamukisiba ku nze nti nze nyisinga okunyumirwa ebintu kumbe naawe naye akulabisa gyo ennaku zino tulaba entalo zitandise okudda nga byabeeranga ne battles ensonga y'okuba nti abakyala bano ababiri ye bakwano oba basi bakwano ebyo bibanyumira tungamba mbu banange entalo zisuse tuli bubi musanyuse era muyina essanyu kati babawadde kye mwagala kiringa olwana kusanga nga oli muyala nakuwa emmere kati babawadde mulye mukkirize babagabudde sawa yakulya nkuzeemu ebyo mwagala temuyina nze siina buzibu ku bakyala abo bombi I love them both okitegeera sibalinako buzibu that you would ask n'oba basanze sibalinako buzibu owulira naye nga we ŋambye nti ebyo mwagala munyumirwa kati munyumirwa mwena muli muti omanyi nga wona feeding akabane kakola kalinze kabake buli kimu kye mulinze but it's okay. Sometimes it's fun. It's entertaining. Okitegeera nze nyiza okuba wenyo mbeera ondi kubyange oliwo kuleetamu akakantu. It's entertaining. I love it. Leero zino wagira Evelyn Namulo abakyala bali abo bonna balina battle balina ne show for the same day ng'ogenda gwawa. It's a battle. Yes. On the same day. Yes. Nze njavaayo nze mpagira kyenkola akakomere kaba kayita wano teeka okugulemu eno nenteeka n'okugula okulala eno nentandika okuwagira because I love them both. I love them both. Omwali eno omulala bombi mbaagala. iPhone ne Nokia osinga kwagala ki? Zonna nzaagala. Tosobola kubanga zonna nzaagala kati gonsiimira kyenjagala tommeraako nnyo nze bombi mbaagala. Nsindi yavaayo n'agamba nti nasobola okubatolinga abayimbi bonna abakyala okujjako gwe. Yagamba I'm humbled if that's what she feels. I'm humbled because abakyala tebatera kukkiririza mu balala n'okuappreciating abalala, but if that's the case I'm really humbled. Wanji banenga musanyusa okundaba balenze gwe mulaba banaye you people ndi musanyufu naye leero sijja kaaba. Yes. Kino kitegeeza ki eri okulaga? Mukama akinkoledde. Mukama tali amapeera, Mukama tali anguzi. Ampisa waawo okayimbye munenga ndi mukwambala. That is my castle. Bakulaze omukwano. Yes. Neyanziza nnyo neyanzeege mbadde munaye sikisuubira era nga mmanyi ngera baawo na famire yange ne ba boys bali n'abalala naye bane abayimbi bandaze omukwano saa 10 n'ezo omukyalo neyaze saa 8 bituseze mwenda wini nwaja ali eri angambe sigenda yimba Eva Kantule butuuzi nkulabe n'abalala abatazze wano naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala nzira ku stage ba love. Thank you so much my love. Gendo chikole. More blessings. Thank you. She's an amazing person. Era mukwano abantu bamulaze. It's the same love or even more gwagaba. Ebiseera ebisinga what you give is what you get back. Kati Katonda mu mukwano mungi Evelyn gwawa abantu. Ate Katonda musasudde mu kino. Tukimanyi nti nokolagana abantu bangi nnyo naye enkolagana yo ne Evelyn Namulondo yasukka. Kyama ki kyasinga okuba nakyo ekyo? Twetegeera bwetegeezi and I think our friendship was meant to be. Yeah. Antegeera mutegeera ebintu byokola bwekozi. Sisobola kugamba nti there's a formula. Kuba nyinza okulimba nti omulala nyinza ogamba nange nakola bwentu nekigaana. But omuntu mwetegeera bwetegeezi ne mwekanga nga buli kintu ki flowing smoothly. Twede tusuubira nti mwenna mugenda kugwayo nakulo olwaleero naye tukulabako half. Fenna yaani. Famire yonna egenda kugwayo. Kutegeeza mwami Sebunya n'aliya ne ama. Mwenna. Abato balika. Mwami Sebunya tali mu ggwanga ne inshallah ajja kudda. Wakomyewo wekka. Saagenze naye nali ntuuka ate n'agenda. Yeah. Twogere ku industry. Mama Maro sirise nnyo abantu beebuuza obufumbo music wamufiirako ddala katoli comfortable woli oba
nti music wakola contract naye ojja tuwangayo kamukamu buli mwaka? Music is a feeling. Nze nfulumya when I feel like ngampulira nti kati there's something banchiwulira nti kati let me release something okitegeera neera just kale ndowooza abantu butasiima busiimi. I have a new song oluliyo telunaba views ziri waggulu naye tulunaweza nadde emyezi ebiri. Mwe just kyabakwata bukwasi kiringa muntu kugamba how are you nogamba I'm fine. Mwe kyabakwata bukwasi nti bumutusanga ng'obuze obadde wakuba abuze wandinsanze wano nandibadde ndi waka nga nyonsa alya kuba akyayonka. Nandibadde ndi waka naye naye nga kyemba sabat is to be patient with me because simanyi nnyo bya paku naye nga ate they've been there like abawagizi bange bantegeera anjagala ta complaininga kyenjagala okakasa nti bo they will bali comfortable with engeri gyenkola ebintu byange kuba munnange empaku kakike nnyo. Anti abo bwe bagambira nti oba mama Maro kasa yafuna obufumbo n'aterera entende oba oliawo n'abaana bamusumbuwamu kati takyalina nabudde bugenda mu studio. Surprisingly that has been my pace kuva dda. Pace yange ey'okufulumya si eya paku nakwa kati mina ekyokwekwasa musimanya biki naye ng'ebyo byonna omukwano gwakusinga amaanyi go baba guntwala omukwano guntwala nguulya but I'm grateful because that's what we live for. We live for love, to love and to be loved. Okitegeera. Nga tuvuddewo katono nnyo mama Maro twogere ku industry steam. Aba East African Canadian Association bakutegekedde omwoleso gw'omulundi ogwokusatu guno nga gubeerawo buli mwaka gwe batumye the East African Canadian Association Tourism and Cultural Expo 2023. Omwoleso guno gwakubeerawo okuva ng'ennaku z'omwezi 14 okutuukira ddala ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'e11 awo ku Marriott City Center Hotel mu kibuga Toronto mu Canada. Mwe mwenna abaagala okwetaba omwoleso guno muli bakusasula $250 zokka ate mu abaagala okwolesa mujja kusasula $25,000 zokka. Okumanya ebisingawo ku nteekateeka eno weewandiise ku mutimbagano gwaffe ogwa www.eaca.ca ne ku email registration@eaca.ca oba okube ku namba yaffe ey'e Canada +4 noti 38 noti 2 oba ey'e Uganda +256 7 noti 8 123 6 noti 4 n'ey'e Kenya +254 795 8 noti 6 969. Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nangoye zo zokka gasangibwa Namugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Kolansi paka ku gate galina sitting room enteeketeeke obulungi dining effumbiro kosa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom waliwo wifi CCTV kamera ziraba ebweru ne munda ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi garden nungi parking nungi gate ya remote ekifo kino kyakolmodating abantu okuviira ddala ku muntu omu couple family nammwe abategese bu party obwenjawulo kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order cake kutuukako yonna gy'owangaalira. Gwe ayagala okuzimba biodigester oba septic tanka ey'omulembe guno giyite kaabuyonjo etali ya ssente ate ng'egenda mu kifunda tewunya ate tenunwamu oyina ssomero oyina ddwaliro mizigo maka kubira abaali Hila Holdings Uganda Limited ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp babere ng'ate bakutereereza ebya kaabuyonjo mu kifo kyonna ky'oyagala ogiteekamu. Lwaki tojoyininga federation ate nga naawe oli muyimbi? Zino mbitegeera nnyo ebyo siina nnyo kyamaanyi bayo kyensobola kuddamu ku nsonga ezo boge mazima honestly. Federation tekuyitangako Rema? Yampita ate yampita nendoza nkaddiye siina kyenzijjukira wonna. Abalala bagamba obiteekamu busungu nti olw'okuba taata yagikulira. Olidde oli taata amaalu kati nze nsobola okumuteekako obusungu bwaki nga tulina omwana kati ama wawulira nti nyina obusungu taata wawulira ate okitegeera omwana kyagenda wala ava ku binowe mutuka kibiki testing 1 2 nekigwa but we have a kid so we're holding a respect for another okitegeera so there's no tewali nyombo simanya biki no all is well. Osuubira gijoyininga in time?
I wouldn't say anything for now. Naye ndowooza tunalaba inshallah. Abayimbi abo federation balwanira corporate. Kyogamba corporate ng'omuyimbi. No. The main goal, that's the main goal. Copyright is the main goal. Okitegeera. Kachiringa abamu. Abantu abasolwana olutalo. Eri ababeera wano wansi kuki. Bagita batya? Ku front eno. Eri ababeera awo wakati. Kati nze ndi waka nkasuka saala na bisiibo mbasiibira nga mbasabira. Ekya copyright kiyite muze olutalo lwange ndulwanira waka. Kubanga ekya copyright nsibira copyright taata tugyetaaga. Era nze nkasuka saala na bisiibo temundaba ku front naye saala n'ebisiibo mbaweereza bannange mutambuze ekintu kiyitemu naffe tufune ku ssente nawe ofune ku ssente. Mama, we wali mu kivulu kya Misa Kisemakula aliwo ka video akasaculatinga social media akabakyala ababiri Lydia Jasmine ne munne Carona Ntongo. Wena buzibu ki n'abakyala abo? Karate abankudde mu nsi. Honestly nze siri nnyo muntu wange. Wakalabako ka video ako? Saakalabye nambadde nkugamba. Tewakalaba nga bagamba oyo talina kyatugamba. I wouldn't really start. I don't like fights between women. It's even disrespectful. So I wouldn't go there. Tewakalabako ka video? Saakalaba. Ndoza namulondo kyakandaga atera okundaga ebintu ntunaga munnange. Kano kalabye ne muna isina kinalaba. Okay. Kulikayo e Dubai. Nafuteyo. Ebigambo era byatambudde nti ogezze. Mu party ezimu zigezze. Wezimu zisingako wezaali. Love kyenkola mwana wa mama. Bwekiri kutuukako oli ngamba gwe tolaba ogezze mu bitundu ebimu. Mama katono nnyo era awo wennyini abo wavudde n'okola statement egamba ebiseera bya season 6 kwembatayo yali ekyaliko. Yaliko baaba. Yaliko. Ate owakana ki? Owakana ki yaliko? Naye nga kyekyo si nsonga nkulu by the way. You know me when I'm performing I interact a lot ne bafans bange. Mbanja nikibeeranga abanyumyamu okitegeera mbanze ku stage tusekemu tunyumyemu ize si bya lutalo okitegeera kwa sinze nti nzina nyama zina sikola kiso kyensobola kunyumya nabo as I sing okitegeera. So that was one of the things I told them because okikyali kituufu edde mukiwakana but I was just trying to interact with them. N'akasemba yakala mama amala obuyimba bw'oyimba ennaku zino ositikinze nnyo mu mukwano wana musajjawo obuyimba obuweereza musajjawo naye bafaani bo oba wakodde obuyimba kuba munekitegeeze olabika munnaye bafaani bo oyinza oba wabasuulawo mu ngeri emubeera. Mane omukwano ogukolera buli omu sigwa mamisemunya eka bwe ntaakayimba oli akambala kyova laba oli akusanga mu kkubo n'akugamba wabula kano wakanyimbidde kano kange. It's because love egatta buli omu. Yes bwe mba nkiyimba of course woba mu love era feeling omuntu wo n'owuliranga bannange okitegeera ng'okamuweereza but it's upon you to really forward that song to omuntu gwoyagala yenna because love applies to everybody. This is not just for me naye buli omu mba muyimbidde just okambala mwambazi n'ogamba nti n'owuliranga gwe atayimbira omwagalwawo. Mama Malo nze ekisembayo kunze kino sikikubuuza mu bubi wabula abantu oba oli bayitiriza nnyo kyogera bagamba nti Evelyn Namulondo akwatira nsawo era kadeyideyiwo ne mubaddewo leero nzate tonsemberera n'osigala kyekimu ekyo njagala nkubuulire tosobola kunsemberera n'osigala kyekimu sikwewaana asitula ensawo atuziza abo abantu kale gonda okate mu nsawo ya Evelyn Namulondo giwulire naawe ejja kusuula ekigo okitegeera kyenkugamba. So abantu just babeeraawo baagala nnyo okunafuya abantu but it's okay waba kusitula ensawo yange akozeemu sho kati ng'eyiye zitowa Katonda mu obuyinza n'ekitiibwa. Mama Maro akasemba gyendi kabebi kali mu bbanga kikati kubanga bakako akako baby bump nga bagamba kirabika expecting inshallah nze kambabuulire ebintu byenyina okukola kwagala okuzaala kwagala abaana bange mwami wange bantu bange family yange binasigaliza abafaani bange kubaweereza nnyimba so si kipya okitegeera okundaba ne bump ndi mukyala mufumbo okitegeera
oyimbe okundaba nti oba olubuto luvuddeyo it's okay ebyo byenyina okukola bannange ate okitegeera kati byebimu ku mirimu gyange egy'omu mutwe kuzaala okitegeera kati kyonja kikwolesa nga mwewunye nnyo okitegeera nga nawe nkusabira osumulukuke bulungi inshallah mumuzuuminge kusabira ozaala omwana ow'omukisa omwana ow'amaanyi anyi mu ggwanga lino n'okuyisawo osumuluke bulungi abire omwana nga mulamu talina walimu wonna ng'ali happy healthy nga mugezi alete emikisa ku gy'olina agigaba ebintu byeyongera okutambula abaana bajja n'emikisa naye noono tumukwasa emikisa gyonna mukama amuleeta kisobola kyogamba ageze bugezi mwali naawe mwali ono mwana ebintu obinyumirwa nga mukisiba ku nze nti nze nyisinga okunyumirwa ebintu kumbe naawe naye akulabisa gyo amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo tuli mu kizimbe kya commercial kwegamba kale arcade mu lulimi olumpimpi so olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Abantu bafadde batulaba mu videos enkadde badde nga batumanyidde Kololo Prince Charles Drive naye kati twavaayo twala omukisa guno mbagambe nti nno twavaayo kati twadda ku Grand Imperial Hotel room 28 first floor so twavaayo enamba zaffe ez'essimu zonna zikyaliko nga bulijjo just nti twakyusa location.